yonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera nyongera okubeera nga ate mbaanirizako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera Fadi Pro-EG komuli era nga nyongera okubeera nga ate mbajjukiza kotenda okubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell gitekeko ate tubeere nga tetutambula mu fena likinga sharingirako abalala information eno nabo basobole okubeera nga ate batuukako akatambi kano nno wenkakoledde enseko zibadde nnyingi nnyo enseko zipiseemu omunansonyiwa anti Honorable Kyagulanyi asobodde okubeera nga ate yeegwako n'empuuga wamu n'omwami oli omulala Abedi Bwanika naye kyabakoze muganda wange kyabakoze ayina ebigambo byasobola okubeera nga ate abagamba anyway kambere nga ate nawe mbikuterawo osobola okubeera nga ate olaba kiki ekiriwo saawa eno nkugambye bali Masaka beeguddeko ku mukolo ogumu bonna bali awo so kambere nga ate mbikuterawo naye omusajja ekyabakoze ayina ebigambo byabagambye naye nga bonna emitwe gitunudde wansi giti anyway kamuteo butambi buno ate nkumaona amawulire amalala mangi nnyo comment section always ebeera open naawe olina eddembe okubeera nga otekawo kyosuubira oba kyolowooza wansi awo mu comment. Dr. Bedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze okusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene baganda bange njagala okubeetondera bwe mba byonkola bibanyiiza naye nyongera okubayo beetondera kuba sigenda kulekeraawo. Dr. Bedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze okusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president yenze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze naawe nze nakulonda mukadde wange so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene baganda bange njagala okubeetondera bwe mba byonkola bibanyiiza naye nyongera okubayo beetondera kuba sigenda kulekeraawo. Owaayi nange kanjogere ku Bobi Wine nfune ku laikisi olaba n'embuzi gye nasibira ku kibira emaze neevaamu omwasi byonna ezebikola ng'abantu bambuuza omuntu yabulirawa nembagamba nagisibira ku kibira eri ebeera eri ng'ery'amasagazi gaayo anti munaye yensi egiryako makola ate embuzi esukka waawo naye ongezi byonna weebikoze neraba nga mugaanya okuwulira omanyi temubiwulira omwana yagamba tebabiwulira babiwulira neddayo gye yatandikira nemanya amaanyi yagajja kwani ne pulezidenti waffe otufuze bulungi obutagambika buli omu omuwadde kyayagala buli ayagala okumanyikibwa ku ggwe nze dda nzijukira kati mbabuulira amazima edda nakolanga vidiyo ng'abandayikinga nsobola obbabala nga baba abantu 3 ku 4 ku 5 ng'ate era mbamba manyi ng'era oyo naye abagirayikinze lwakuba nti ammanyi naye bwe natandika okukola vidiyo za Bobi Wine oba vidiyo ezikwata ku Uganda kuba tosobola kwogera ku bintu by'amagezi e Uganda nga towinamu otaleddemu Bobi Wine it won't make sense olina okuba nga otaddemu Bobi Wine awo siwe mwatandikira okunjiikira nze awe nategeerera nti Bobi Wine ne Museveni yeetaaga Bobi Wine ne jjajja yennyini yeetaaga Bobi Wine kubeera ne bwanaakola byonna nga temulimu Bobi Wine it won't make sense nokibaza naye nze siina kyenyinza kunenya mbuzi yange gye nasibira ku kibira ekibira kibadde kyazika ne bwekaaba ne bwekolaki edduse emisinde ekubya abantu ekoze buli kimu tebabiwulira naye kabi ekoze ekintu kimu neddayo gye yatandikira ku kibanda
awo bajja biwulira era twabiwulidde kubanga omusajja ali ogwo gw'olina okwesibako yoyekka. Munnabyabufuzi yeetaaga Bobi Wine, omuntu wa wansi yeetaaga Bobi Wine, omuyimbi weetaaga Bobi Wine, like it or not. Wekibuuze Bebe Cool naye musajja ne bwayogera ebigambo 1000 nga temulimu Bobi Wine teri amuwulira. Mwana yabuuza babiwulira naye embuzi bami mugireke eri mu kusafoketinga, okitegeera. Nze I can understand, omanyize abantu mbategeera bannaye ne bwobeera gwe era weekwa jjukira luli mu ntandikwa nga yeekute ku Bobi Wine amaanyi ge yalina nakati ajja gweddalu tumufiirwe bwe tutyo. Bannaye mumuleke omusajja ekyo kyalina okukola. Ffenna twetaaga ekintu eki. Bobi Wine, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ffenna gwe bw'otondowala olw'akatima akatono oba olw'eddugu gw'omanyi, okitegedde, twetaaga omuntu ogwo Bobi Wine. Nze sirabawo mulala, bwe muba mulinawo omulala gwe mwetaaga nga naye mumwogera. Ne bannaddiini beetaaga Bobi Wine, gwe beetaaga. Mugenda tugamba ki ekyamagezi tebyaggwayo naye bannange embuzi mugiveeko eri omuddo. Kyagulanyi bwe yabadde mu kujjukira omugenzi Paulo Kafeero yatuukirizza omugenzi ebigambo bye yayimba. Omugenzi yayimba n'agamba nti nafuuse kigere kya nvubu bakyegezaamu weetaba. Kyagulanyi yakituukirizza. Nalabye Ssenkubuge ng'atuukiridde Kyagulanyi, ebigambo ebyo ne bivaayo amakulu gaabyo bulungi nnyo, nga Ssenkubuge yenna yeezinze ng'oyinza okugamba nti oba kiki kino, ng'oyinza okugamba nti tavumangako ku Kyagulanyi. Naye nga bwe babeera eri ka YouTube channel kaabwe ka Soloti, babeera okwo ne bavuma Kyagulanyi ne boogera ebyakuno nakuli ne bamuwaayiriza bino na biri. Naye gye ng'oyinza okugamba nti tamwogerangako kintu kyonna kibi, yenna nga yeezinze. Ago ge bayita amasannyalaze gakuzingazinga bwe gati n'owulira nga wenna okozze. Ssenkubuge ye munene naye yafuuse omutini olusubi ku Kyagulanyi. Awo n'owootera omukulembeze omutuufu.